Then soya and you share the slice. Let's go fresh your time. Ziwedde Police Ekonyemu Stamp. Abana bafike bamaki. Waevayo Mumini Zeko twende teka nawe Iva muspini enteekateeka z'ekivvulu nga bw'oli mu kulaba tuli mu kuteekayo stage. Tutandise okuteekayo stage yesterday. Tulina leero by tomorrow I think stage ejja kuba ewedde okugendayo. Then tulina press conference ya security. Ndi wali ekivvulu ndowooza olaba ekimpuuba. Tulina kumwentu yonsaza bibatu. Stage ennyodde bulungi tebakola netuuka ng'ogenda yitamu nkwengenda zabalezi. Stage eno erimu ssente zange nnyingi nnyo. Ntunze amataka, ntunze buli kimu okuyimirizaawo stage eno. Kati tesobola kugwa. Bw'oyitamu n'ogwa. Ate kisoboka era mba ngenda kusiba abantu. Bw'ogwiramu ng'obasiba. Tekisoboka. Tekijja kubeerawo. Inshallah. Bigenda kubeera ggulugulu. Tugenda kuyiwa wano barracks namba ey'amagye. Barracks yogenda giyiwa naye waliwo eggaali ezatandise totidde nti ziyinza otaataaganya ekivvulu kyoba nawe olina eggaali ekuuma. Nze kennyini nze eggaali ekulembera amagaali gonna. Suppose nga tobeera Kampala. Nze eggaali ekulembera amagaali gonna. Kati ensonga ezo olunaku lwa Friday suppose wano wanaaba waliwo eggaali ejja kuba ng'ekuuma bukuumi bantu. Making sure buli omu atuuka butuusi waka bulungi. Abantu basuubire eki because twa rehearsals ozikutte n'amaanyi. Abantu basuubire ekisinga. Omuwagizi wange yenna ali ku TV oba ali ku kamera nga yali abaddeko mu kivulu kyange. At least nnwanye I've been here for about 8 years. Naye ndi known ng'omuntu atadisappointing abawagizi in any way. Let it be ku kivulu show zemba ngenzeeko, let it be ku concerts ezange ntini zembadde nkozeeko. Omuntu yenna nga yali abaddeko ku concert ya famaica akimanyi nti oyo ta disappointing era ensonga lwaki by lwakusatu
we are getting ready with everything. Tomorrow tugenda kuba tukola sound check. So Friday straight buli kimu muzuli biri byennyini. Mugenda yimba live oba kuliko ne sit? Tugenda kukola biri byennyini. Yeah. Abantu boyina nabo bonna collab wayogeddeko nabo bagenda bbaawo? Abasinga mikwano gyange bonna bagenda kubeerawo. Yeah. Ate Katale and Kando? Buli muyimbi owakabi agenda kubeerawo wano okujjako atali wakabi. Bonna ne abakwagala n'abatakwagala? Buli muyimbi owakabi agenda kubeerawo. Ne pate yokka eriwo mu kibuga January. So buli mukwano gwange buli muyimbi owakabi, I invite everyone to come. Yeah. Tulaba ennaku zino enkuba efuuse enkuba. Kinange ekikuba. Ndi mu kwogerezeganyaamuko ne Katonda mu ssaala enkuba ereme ettonnya. Enteeseganya zo ne Katonda yagamba ki? Katonda sofa okuva linatandika nze nga njogera naye tatera kubeera ku side etali yange, abeera ku side yange. So nsaba ne ku mulundi guno eno Katonda essala yange agiwulire enkuba ereme ettonnya. Waliwo ekivulu ekibadde kirina okubeerawo towards ekivulu ekitonga kya Kampala naye agali mu nkubo galagamu nno ekivulu kino kiggyiddwayo. Bino gali mu nkubo gagamba kiggyiddwayo naye abantu bagamba muno fiiki wandibanga olinamu omukono ekivulu kino kubanga tekibaddeeyo. Ndi mu kufaafaagana na kivulu kyange omanyi stage eyo obunene bweriko yokka kati ngenda funa ddi obudde obuteeka omukono mu bintu by'omuntu omulala. So sikimanyiikira the fact that ongambe gali mu nkubo sijja googerako nga gakonfamingako kuba sinakimanyaako. Ye mukwano gwo lutalo wamuwulizaako? Sinaba muwulizaako era nzijjako kamera bwoti ngenda mukubirako kubanga kineraliikiriza mu bantu. There is a video circulating on social media yakukola ku Snapchat ng'oli ne lutalo ng'ayita abantu bakuwagire naye nga kuwulira abantu. Kyali mu good blood oba? Kyali mu mutima mulungi. Tuli bayimbi tetuli bazannyi ba firimu oba ba actor. Nti tubeera mu kwakitinga ne tulaga abantu ekifaananyi ekitali kituufu. Nze kitwe basi kyagala sikikola, tewali nsonga lwaki mba nkola ekintu kye sifiiringa. Tewali abeera agenda kunvuma nti lwaki toyagala lutalo. Nsobola okulaga abantu nti osimwagala toyina b'omanyi mu industry nga tebakolagana nga kiri okay. Yeah, so muntu wabanga kyaliwo abeera kyaliwo. Lutalo is my friend era mpita abawagizi bange ku Friday then ku Lwomukaaga tugende tumuwagire. Lwakuba gose otaddewo agali mu nkubo simanyi oba matuufu naye show ebanga gyeri tugende tujuze Serena. Engeri gy'oli pulezidenti w'eggaali zino nga bw'ogambye alwaki kyogerako n'eggaali ya Gaza ne Alliance ne balekera kubagana because ku Tuesday bakubagana abamu balina ku bitanda bayasibwa amaaso n'amatama. Anti eb'eggaali zaabwe byo tebinankwatako singira nze bitankwatako obuzibu bwange nyingira mu binkwatako. Anti zeekawempe still you can talk to them. Sibe kawempe. Gaza we kawempe. Nedda sebo. Nedda. Abeesibako bwesi. Simumanyi ye kawempe. Fiki, ogenda mu kivulu kino federation otukola nnyo ng'oli kusajja federation ofunye support emala okuva mu bayimbi banno naddala ekitongole kitwala abayimbi bonna mu ggwanga oba oli left out ng'abalabe bagamba muno the knowledge left out nga bakola ebivulu byabwe? Siri left out ate nze mba nkola ekivulu kyange. Omuntu yenna yena ataddeko ettaffaali mwebaza nnyo n'atasobodde simulinaako buzibu. Sikola kivulu nga ntunuulidde nti gundi alina okunnyamba oba gundi alina okunsupportinga. Yeah. And federation ndi nayo. Yeah. Ofunye support y'abayimbi banno okuba muno bakupostinga bapushinga ekivulu? Yes. Abasobodde bapost sifaayo. Bapostinga ate sifaayo nnyo kiri awo naye nga basobodde bapostinga. Ofukkiriza mu bubadi? Bubadi butya? Like stunts ng'omuyimbi? Nga sinnakolayo n'akamu. Sikiririza ndi musajja muyimbi mwana kati simanyi ngeri gye ntamuzindalo ate ne ntandika okukola n'ennyimba ennyimba zange ennyingi ate ne ngattako n'obubadi. Nze ndowooza alina okuba awo nga waliwo abakola obubadi nga bo si bayimbi. Buli omu n'afokasinga ku kyategeera kati nze ntegeera nnyo okuyimba obubadi. Tesobola kubanga nnyimbi emyaka 8 nga simanyi bawagizi bange kye baagala. Nkimanyi nnyo era ngenda okutuuka ku stage awo kyennyini kye baagala kye ngenda okukolera ddala. Kyennyini kye baagala bawagizi kye ngenda okukolera ddala. Oba baagala CD
oba baagala kikaali oba baagala live oba baagala kye bagamba kyenkola kubanga bibakama bange. Tusubireyo because ina international collabos tusubireyo ku international surprise art batekuletere ezija yange ku stage mugenda kugitegerako olwolunaku olwokutaano guddala ola stage ine stage ebulako ddakiika budakiika ate weggwa nga tusumulula ffe tenalo gitandika ku lwokuna bannaaye nga 25 biyinza okiwukamu katini bannange sijja koowa kubayita sijja koowa kubajjukiza ennaku z'omwezi 26 January olwokutaano luneeno ebule ennaku 12 olwaleero n'enkya okwosa enkya ku Friday nga 26 January King Kong live in the city. Of course, Fik Famaica n'abawagizi bange mwenna mbayita mujje mu bungi ekintu kinene kitumala ffenna so mbayita mujje mu bungi bannange twongereyo omuzannyo gwa industry eno twongereyo omuzannyo gw'ebivvulu tulaga abantu nti no yes Uganda waliwo abayimbi nga baakabi ate nga bakikubira ddala so mbayita mwenna mujje mu bungi mumpagire munsupportinge shene bere successful. Sente mmeka okuyingira emitwalo 2 VIP emitwalo 5 Emeziyo Cake and Restaurant osobola okugifuna wano wennyini erugogo osobola okugifuna nyabo nze Luke Oyesigire amyuka omwogezi wa poliisi wano mu Kampala n'emiriraano ndi musanyufu nnyo okuba nti mbeggaseeko okutaanya ku nsonga y'ebyokwerinda nga twetegekera ekivulu ekigenda obeera wano olunaku olwokutaano era ng'omuyimbi omukulu mumulaba embeera gyali musimbi ebiseera ebisinga abayimbi bwe batalabika ku bivulu babaako ensonga ze bawa naye tulaba nti embeera yesimbi so tetusuubira ku bantu kujja ate baddeyo ng'omuyimbi waabwe tebamulabye. Ebyokwerinda kikulu nnyo bw'oba oyina omukolo gwonna gw'otegese kyova olaba wiiki eno yonna n'ewedde tubadde mu keetalo olw'eggwanga lyaffe libadde liina abagenyi biri libadde liina nga tulina obbawa obukuumi bajje bulungi ate baddeyo bulungi n'olwekyo n'olunaku olwokutaano tuli beetegefu okuwa abantu bonna abagenda okwenyigira mu kivulu kino bajje bulungi era baddeyo bulungi. Tujja bba ne traffic plan ejjokuba nti eyanjulwa oluvannyuma lw'enteekateeka ezigenda okugenda mu maaso ez'olukiiko lwa security oluvannyuma lwa press conference eno tujja bba tubategeeza points ezigenda okuba nti ziyitibwamu abagenda okwetaba mu kivulu kino ze tujja okukkaanyako n'abategesi nti bw'oba oyingira kimanyiddwa nti olina okukeberebwa tukuzuula nti toli bwa bulabe bwonna eri omuntu gw'ogenda osanga mu kifo kino era n'okkirizibwa okuba nti nno oyingira. Ebyo byonna ebitera okunokkolwayo nti bya bulabe eri abantu be mugenda okusanga munda bisigala ku luggi era twagala osaba abantu abagenda okusigala nga abagenda okujja mu kivulu kino mujje nga mwetegese okuba nti nomugenda keberebwa era bwe tunaakusanga n'ekintu kyonna nga kya bulabe ekyatika ekyogi ekintu kyonna oba asidi ebintu byonna bye tulaba nti bya bulabe mu bivulu tebijja kubanga bikkirizibwa wabula ekyokuba nti no tugaana ebintu eby'obulabe tekitegeeza nti nno abamenyi b'amateeka tebajja kubeerawo era mu ekyo tuli beetegefu okukwatagana ne ngaffe ab'ebyokwerinda tujja kuba tuli ne bannaffe okuva mu magye UPDF tujja bba tuli ne bannaffe okuva mu military police tujja bba tuli ne bannaffe okuva mu poliisi ya counter terrorism nga tuli ku bwerinde eri ekikola kyonna ekiyinza okuba eky'obutujju tujja bba tuli ne bannaffe okuva mu bitongole ebya intelligence era nga bo bajja bbeera mu ngoye eza bulijjo nga balawuna munda n'ebweru nga kwotadde n'okukwatagana n'ab'ebyokwerinda ali private kye tuyita private security ebiseera ebisinga mu bivulu nga bino
bakozesa babawunsa era nga kampuni ezikozesebwa tutera ozivetinga ne tusalawo nti no tugenda kukozesa kampuni bweti kubeera bwe tuba tetuziventinze babawunsa bennyini bayinza okuvaamu ekibi ate ne bafuuka ab'obulabe eri abantu be balina okuba nti no bakola ki be balina okukuuma. So tuli beetegefu okutwaliza awamu okulaba nti nno ebisenge bino byonna bikuumibwa nga tewali muwaatwa gwa mulabe mwaganya kuyingira n'oyo atasasudde okuyingira mu kivulu kino. So tubasaba mujje nga mwetegese okubaako diversion ze mulaba mu nkola eya traffic oba we mulina okupaakinga tujja bba tubategeezaawo n'okubategeeza nti temulina paakinga ku makubo kuba ku makubo emmotoka yo tebeera na security ng'ogyeko okuba nti terina security ate etera oleetawo ki jaamu. So wajja beerawo gazetted parkings tubasaba muzigoberere traffic ejja bba ebalagirira wawe mulina okuba nga mupaakinga ate abayimbi abagenda okujja owagirako munnaabo ono tubasaba mukuume empisa. Waliwo eŋŋombe ya zino ennaku gye bayita eggaali tulaba zino ennaku balwanira ne ku mastage nga bwe twalaba mu lubiri luli. So ebintu ng'ebyo tubasaba mubireke eyo mujje nga muzze kusanyukirako munnammwe saate kwonoona mukolo gwe olw'okuba mulina obukuubagano mu music n'ebintu ebirala. So tuli beetegefu arrest van zigenda bbanga weeziri poliisi teri wala nnyo emmotoka enaasangibwa ng'epaakinze bubi ejja bba eggyibwawo ng'etwalibwa ku Jinja Road Police era okugijjayo jjabbaako engasi gy'osasula. Amakubo we munaayita Kololo ku Jinja Road gonna ge mugenda okukozesa gagenda bbeera mu deployment ey'enjawulo okulaba nti notukuuma abantu kuba tutera okulaba embeera nti ekivulu kiggwa bulungi naye abantu bwe baba batandika otambula okuddayo gye bali nga bavudde mu grounds zino ab'eggaali ne batandika obbabbaka amasimu ebyo ebikola twagala obyewala era deployment egenda bbeera nywevu nnyo nga bwe muzze mugiraba nga twetegekera ennaku zino ze tubaddemu ezannaamu era bwegenda okubeera okulaba nti olunaku olwo tuluyitamu bulungi nga tewali alutaataaganyiza okuggyako bwe mba mulina abazadde ebiseera ebisinga obutajja n'abaana bano era waliwo ebimu bye tuvayo ne tubategeeza nti tebakkirizibwa era ne bagobebwa wali naye bw'oba ofunye akakisa n'oyingiza omwana wo kuba kati omuyimbi ono famaica ekikulu ekisookera ddala tuli mu holiday abaana abato okuva ku myaka 17 okudda wansi paka nga ku myaka 12 bamanye ennyimba ze. So bayinza okukkirizibwa okuyingira naye balina okubeerako omuntu omukulu naddala abo abalabika nti bato asobola okuba nti naabagaidinga waye balina okuba nti bali. So kisinziira ku kivulu ekiriyo n'essaawa mmeka ze kirina okuba nti nno kiggwa. Of course baba basabye olukusa okuva mu KCCA ebivulu byayo bikoma saawa 6 ez'olunaku oluddako ez'ekiro.